Ababirigi 1935 baleeta ze tuyita National Identity Card. Ekigambo kituwulira banaye mugende mufune endagamuntu kyava Rwanda, erinnya bo bakiyita inangamuntu nti kisobola okulanga omuntu, kati ffe ne tugamba endagamuntu. Inangamuntu kiriva kitandika 1935 Ababirigi nga bakireese, naye nga bwe nkugamba nti Ababirigi bavimbisa Abatutsi ne badongowaza Abahutu mu lulimi lwaffe lw'Abakabulaza. Era inangamuntu zino bwe zajja endagamuntu, Ababirigi nga bazigaba bazaawulangamu ebiti bisatu. Balina okulaga kimutwa, oli Muhutu oba oli Mututsi. Kino ne kyanguwa okuleetawo enjawukana wakati w'abantu be bamu bano. Watuukanga nga bw'olaga kaadi nti oli Mutwa, bagagwe sembera eri. Bw'olagayo kaadi oli Muhutu, aga kisiraani kino. Bw'olagayo kaadi nti oli Mututsi, agamba jangu tuli ebicepere. Awano nno obutakkaanya we butandikira n'enjatika mawanga g'abano. Ababirigi baali bazibu. Mu mwaka gwe gumu guno baatandika n'okupima ennyindo ez'abantu. Enjatika zijja nga balina bye baapimisanga, nga bonaagenda mu ddwaliro n'okupima balabe ozito wa kilo mmeka, n'okuteka ku thermometer balabe temperature, n'okuteekako kino ekipima pressure, nga okuwa endagamuntu oba inangamuntu bakupima ennyindo nyawanvuwa kyenkana ki. Kati bwe batuuka ku yange eno eya Basiri, ndowooza tebandimpise Muhutu, tebandimpise Mutwa, tebandimpise Mututsi. Nandiga ati ate ono Omuganda yanona kyeno. Nange embeera y'e Rwanda ng'etandika okugaziwa mu njatika mu mawanga. Ababirigi bayongera okufuga Rwanda ne Burundi ng'eri wamu, ng'ettwale lyabwe eryali mu nkwawa zaabwe nga UN yebawadde. Wabula bwe bamala okufuna Second World War Matala awedde 1945 awawedde, America ekubye Hiroshima ne Nagasaki, batandika okukola enteekateeka ez'okufuna obwetwaze. Abazungu bagende, naye mu nteekateeka z'Abannarwanda okwagala okufuna obwetwaze, obutakkaanya nga bwenzize nkulaga bw'oba ensigo z'obutakkaanya bwe zaasimbibwa wano mu mitima gyabwe, then n'Abazungu ne bazigalya. Abatutsi n'Abahutu buli omu yali ayagala kukwata kkubo ddala. Abahutu baali baganga tetunaba kufuna bwetwaze, katusooke twetereeze. Abahutu batusosola, tebatwagala. Tusooke twetereeze tugende okufuna obwetwaze nga naffe tulina kye tuli, nga naffe tuzitowa, nga naffe batulabawo. Tekikola makulu kuyingira mu bwetwaze nga abasajja bano Abatutsi bakyatulaba nga bwe batulaba. Abaffe mulindeeko tusooke twetereeze. Eggwanga teriteredde. Tetufuna bwetwaze Abazungu mugira mukyatufuga, mugira mukyatubeereramu. Bwe munaggulawo oluggi ntandika okwefuga, bano abasajja Abatutsi bagenda kwefuula bannende wano. Bwe bagenda okubanga be bavimbe, ffe tuwongere okudongowala. So nga ku ludda luli olw'Abatutsi baali bagamba what are you, nammwe mwebeerere. Abazungu mugende tufune obwetwaze. Lwaki mwagala okutugamba tulideko funa obwetwaze, ffe tukoye mutuleke twebeereremu. Olaba buli omu alina kyabala.
balowooza nti mu batuutsi okwagala okugamba tufuna obwetwaze mangu baali baagala kukajjala ku Bahutu. Abahutu nga batya nti bwe tufuna obwetwaze kati akaffe kaweddemu. Kyekaddirira. Byonna munnange nga bwe byali wennyini bwe tuli wuliriza ekyagoberera Rwanda. Ennaku ez'entandikwa ez'okufuna obwetwaze mu ggwanga lino eppya bava mu mikono gy'Ababirigi n'Abagirimaani. (1959) 1959 Rwanda. Mu nnaku z'abano ezandibadde zikulembera okufuna obwetwaze mu mwaka 1959 waliwo kye bayita umuyaga w'omu Rwanda, omuyaga gw'e Rwanda, the wind of destruction. Banji ku bannansi b'eggwanga erya Rwanda mu ngeri munnange gye bataategeera waawangalira mu kaseera ka myaka 3 egy'okuttiŋŋana 1959 1961 wakati w'abantu babiri, Omuhutu n'Omututsi. Abatuwa kino ekibalo tebakiriimu. No sa Abatutsi abaali bakulembera Rwanda nga Bakabaka bayongera okutuukiriza ebigendererwa byabwe n'enjawukana n'Abahutu. Mu mwezi gwa Novemba gwa 1959 abantu baatandika okwekalakaasa n'okwokya amayumba g'abantu, era amayumba g'Abatutsi ne gatandika okwokebwa. Oluvannyuma lweyali chief actually na sub chief nga si chief mulamba gabula wa kitundutundu ali awo obuyinza talina bungi. Omuhutu eyali munamu ng'obuyinza e Rwanda waliwo ba extremists Abatutsi abamulumba bamuyitanga Dominic Mbonyumuntwa. Dominic Mbonyumuntwa yalumbibwa abavubuka abakambwe, ono yali Muhutu. Abatutsi bwe balumba ewa sub chief Dominic Mbonyumuntwa, effujjo lyatandikirawo okugaziwa ne mu bitundu ebiwererako ddala. Kabaka ne bannabyafuzi Abatutsi abaaliwo bayongera okukola enteekateeka ez'okukola counter attack, okulumba, okwesasuza. Okunafuya Abahutu ng'enteekateeka yaabwe yali erina okuba ng'erukiddwa, n'okunafuya Ababirigi. Naye wali omusajja bamuyitanga Guy Lodgest, yali Mubirigi,
Kano Mulamba mu magye gaabwe n'ateekawo enkola egoberera amateeka naye ng'era tebyali byangu tebyakkakkanya mbeera n'akamu n'aketondo mu biseera ebyo. The times were really hard. Mu 1959 nga gutandika nga tunatuuka November, Ababirigi baateekawo akakiiko okulaba tuyinza kuteekawo tutya demokrasiya e Rwanda, independence tugifuna tutya, nga bagamba nti mu November mu mwaka gwa 1959 bategekebwa obw'okulonda. Ndandika enteekateeka ey'okwetegekera okulonda kwe baali basuubira nti kugenda kubeerawo. Waliwo omusajja bamuyitanga Rudahigwa yongera okuwangaalira mu kutya, bamututte mu katundu kayita Usumbura e Burundi. Ono gye yafiira mu Julayi wa 1959. Omu ku bakulembeze abaali ab'amaanyi. Okufa ku ono bangi ku Banyarwanda baalowooza nti Ababirigi bamukubye empiso ey'otwa. Abayivu abaali Abatutsi bagamba Omulangira Rutahigwa attiddwa, Ekereziya yemusse nga bayambibwa Ababirigi ne batandika ku kaweefube obw'okukola ku okulwanyisa bannaddiini n'Ababirigi. Olwo muganda wa Rudahigwa bamuyitanga Kijeri ow'okuna Ndahindurwa n'ateekebwako nga kabaka waabwe. Era Ababirigi nga tebaagala ono abeere kabaka. Kijeri ow'okutano bamutuuzaako, bo ne bagamba naffe tugenda kutandika okukola enteekateeka ez'okwekutulira ddala ku ggwanga eno, tukole eggwanga eryaffe. Nga 1 November 1959 Dominic Mbanyumuntu agwenkutegeezezza yali mukulembeze era nga activist munnankyukakyuka e Rwanda mu kibiina kye bayitanga Pamihutu, abaali mu kusaba ne mukyala we mu kitundu bakiyita erinnya kandirekeeri kiriraanye provinsi y'e Gitarama. Abavubuka 9 ne bajja ne bamulumba. Basobola kwogerako naye ku mbeera enzibu eyaliwo mu ggwanga lyabwe, ne batandika okumukuba ne bamugwako ekiyiifuyiifu. Ebyaddirira amawulire gaatandika okusaasaana nti onattiddwa. Amawulire okusaasaana nti nno Dominic Mbanyumuntu attiddwa kaali kaseera kazibu eri Abahutu nga balowooza Muhutu munnaabwe attiddwa. Kumbe yali tattiddwa wabula yadduka yasimatuka n'adduka n'addayo ewaka ne mukyala we. Ennaku z'omwezi 2 November Abahutu baatandika okwekalakasa mu katundu bakayita Ndiza mu maka ga Athanasio Gashagaza. Abantu batandika okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 3 November okwekalakasa ne kweyongera mu katundu ke kamu ak'Endiza. Abavubuka Abahutu ne batandika okuleeta ebissi 1959 ne batta abakungu b'Abatutsi 2 okwekalakasa ne kufuukira ddala okw'omutawaana wonna bigenda okuggwa. Ne bano ne balangira ne bagamba buli we musanga omutuusi yenna mumutte. Abahutu kyokka batono baatufuga ddabuyo asajja batulemese batufukidde ekyambika buli we musanga wonna mumutte. Boy. Ebyaddala kino kyekyaliwo. Tekikwewuunyisa nti mu 1959
aba wano wotandika okulaba exodus okutambula oba okudduka okw'emisinde emiyitirivu ennyo okuva e Rwanda okw'abantu naddala abatutsi ne bajja e Uganda 1905 era abanyarwanda abasinga abaganze nazaalibwa Uganda nze nkulidde wano nze Kabuye nze abombe bakatongole bazaalibwa wano kubanga bazadde baabwe badduka ekinyolankoto mu 1959 genocide eyasooka okubeera e Rwanda era n'abantu nga Paul Kagame bane mwebali nnyo mwebalire ddala kubanga muli naffe batugoberera ku Facebook live mwebali kubanga kwe muli nkakasa kitambula ddala bulungi abali wano ku www.niceradio Kampala mwebali kubanga kwe muli ndowooza ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo bagayi ne bannagayi mwebali kubanga kwe muli now okay Sempala Andrew webale kubanga owuliriza Fred Kajubirumbuye mwebale kubanga kwe muli basirizo kyakabinyo kyemukola okulabika nti no omuntu egaseko okay tukyagenda maaso sharing video eno rather invite friends babenga kwebali ate ekintu kiberenga kitambulira ddala barabara yonna gyosinzidde okuba kino tugoberera yes ebyaddala tufune endagamuntu tufune okay tufune endagamuntu genda ofune endagamuntu kablaza funa endagamuntu osobola okwebeeramu 2 mutali wala gamba muno bobanga oli Uganda funa endagamuntu boba toli Uganda kubiriza banna abali e Uganda bafune endagamuntu basobola okulonda abantu baabwe baagala kijja kuba kibi nnyo okubanga ogamba njagala gundi ate olunaku lw'okulonda lutuuke nga obujja opika bupisi bunyama naye nga wakawambwa funa endagamuntu yo ate bwofuna endagamuntu gijjeemu copy tambula ne photocopy original gitereke ewe kusifu oyinza ogisuulira mu wallet bayinza ogikusikako anything can happen endagamuntu negenda ate omanye obulumi bwoyitamu okufuna yo so kakasa nti ogirina ekintu kiberenga kitambula ddala bulungi nnyo eri gwe munnange atugobenga mwebali nnyo mwebali ddala tagging someone mwebali itamunno abyajateko ate ekintu benga tukitaya ku level ekiteekedde okulabika nti nno kwe kiba eri gwe guy oba na guy ensonga etambula ddala bulungi mwebali kubanga kwe muli invite friends share this across sharinga tokakodowalira kano siraba lwaki okodowala siraba lwaki okodowala mwabakodo kunsudde n'okunsuula siraba lwaki okodowala kakodowalinga kasharinge okitegedde kablaza ensonga ejja kubanga etambula bulungi nnyo naye tubenga tukyongerayo data gwokozesa okulaba era gwokozesa okusharinga so nice to like nice radio ate ensonga ebenge etambula nenga mwebali nnyo mwebalire ddala mulangira goloba wale kubanga kuolika Jubirumbu yewo olinkulabi waneno niba kablaza mbalabi wano nambalirwa mona Amina ogambye basiri zo kyakabinyo Aneti Koziaski Elizabeth Odowa Oliotya munang Elizabeth Odowa kyakabinyo nyini ddala mwebale kubanga kwe muri side wali eriyo nayo najo musito kubanga muuliriza okay Matov Ashraf webale kubako n'abalala mwenna share across kasharing invite friends tagging someone unagambye urakoze neza nayo bali kusima ogayo ekifaananyi tekiri clear yes ekifaananyi tekiri clear because of this background over there light eno nene eva wano so it explains why atewe tusobola okubanga tukifuna n'ekikulu tuwulirize most importantly let us listen through actually mbadde ngenda nakuteekako audio zokka nine ngamba no let us twerabeko katonoto now okay nice radio mwebale kubako nice radio tugenda kutereza app yaffe musobole okubanga mutufuna nga bwe mwatufunanga edda tugenda kutereza app yaffe ensonga naye berenga etererera ddala bulungi nnyo eri mwe bagayi ne bannagayi basisebo ne banyabo kibenga kiri clear yes app tugenda kuba tugitereza
then mutugambe ne cha YouTube channel. We are working on that tubenga tutambula erigwe alina fe. Yes, YouTube channel mubadde mu kituga app mugenda ko mu ate Nice Radio giliking itandibande babere ku Nice Radio egenda kola tele akajja gosoko funenda twagala ebirenga yesenda eya kabeji yokulonda nga tekunabaawo awulire nga tugafunira kuno anti kintu kya mutimbagano kimanyi. So bwete bwe tugenda okubanga tukikola tujja kuba tuwongera ba briefing ano babulira enteekateeka zaffe tulina na bikibe mwandi agadde tuberenga tutambuza erigwe alina ffe ku Nice Radio katuli ku Nice okitegeera naye nga gamba tugenda kubanga it is going to be center ey'amawulire akwata ku byokulonda n'ebirala ebigwa mu kkobo eryo. Wesunga okufuna buweereza amawulire ani ali ludda wa kitambula kitya ba Power Rangers tujja kubanga tubabaleetera masakawo katini I'll be making an update nja kubamba ulira ku nsonga nga bwe zitambula mukwano gwange gwayinafe kale mukize today tuchali Rwanda erigwe alina omugenzi kiri Mihigo yafa muyimbi yattibwa mu ngeri etategereka Kizito Mihigo ng'agamba tuli ababu tuli bana yafa n'aluma abantu bangi engeri gye yattibwamu tibitegerekeka. America no Burayi Asia na Oceania ibi tucumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Burayi na Amerika Asia na Oceania ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Kizito Mihigo munnange y'omu ku bantu abatiddwa e Rwanda mu ngeri etategerekeka yali muyimbi wuliriza ye agatuli baana b'e Rwanda abali mu America abali mu Asia buli wamu wonna tukola tulete sente waka gashaka kazi tukiyubahisha tukagira ijambo tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko kuko utazi yava ntamenye yajya Amerika no Burayi basiri ko turi abana b'u Rwanda. Amerika no Burayi Asia na Oceania ibi ducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Isi yose Amerika Asia na Oceania ibihugu bya Afurika biraducumbikira ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Banyarwanda agaciro tugaharanire mbere ya byose katubera umurage katubera ingendo katubera ejo hazaza tuzabwira amahanga ku Rwanda rufite ibyiza byinshi byashibutse mu bibi rwabonye kuko utazi yava ntamenye yajya. Amerika no Burayi ibihugu byose Asia na Oceania isi yose ibi ducumbikire ariko ntitwibagirwe erigwe munange ali naffe ku bukede fama emboti kisibona bosizo okulabika nti notugoberera naawe Rwanda mu byokuyimba lwakayimba kano bamuyita Jean Christi Matata Masa Kunda. Wambi David bali kubako Matop Ashraf
tukyagezaamu mukwano gwange Kizito Mihigo gyali bali mukutte ne bamureleasinga teyafa eyafa yono Matata Jean Matata ye yafa oyo gwowulira yimba Amaaso Akunda naye Kizito Mihigo yali yafulumya oluyimba olwali critic eri government ne bamukwata ne bamusiba naye oluvannyuma n'ateebwa gyali mulamu eyasoose eyayimbye kali akayimba akayita tuli baana b'e Rwanda naye ono ayimba kano ye yafa. Amaaso akunda amaaso agagala amaaso ga love bekati bekali akayimba okamaanyi mukwano gwange erigwa linaffe kasasana nnyo e Rwanda yongera uliriza amaaso akunda lovely eyes. Matata erigwe munanga uliriza maaso agagala lovely eyes amaaso g'omukwano. Now para tulabye ku bimu kwebyo ebyaliwo abantu ne badduka okuva eyo e Rwanda ne babuna amawanga ag'enjawulo abamu bajja wano abalala bagenda Tanzania olwa revolution eyaliwo 1959 paka 61 abantu battibwa abantu abasoba mu mitwalo 10 okuba nti badduka e Rwanda okugenda mu mawanga ag'enjawulo tekyali kitono ng'abanoonyi b'obubudamu emitwalo 10 mu biseera ebyo guno omwendo gwali munene nnyo. Mu 1961 Ababirigi abaali bawagira Abahutu bategeka referendum era mu kalulu k'ekikungo kano Ababirigi nga beba kategese abantu balonda okujjawo obukulembeze obw'ensikirano era olwakino ekyaliwo Rwanda mu kalulu k'ekikungo ne bajawula ku Burundi ne bafuna obwetwaze mu 1962 Rwanda ne bafuna independence yaabwe. Tekikwewuunyisa nti kuba eggwanga libeera independent libeera n'oluyimba lw'eggwanga nga Rwanda bwerina olwabwe baluyita Rwanda nziza, beautiful Rwanda, Rwanda nnungi. National anthem ya Rwanda oluyimba lw'eggwanga olwa Rwanda. Nziza bafunye obwetwaze nga 1 Julayi newankubadde baali bamaze okufuna obwetwaze embire wakati w'Abahutu n'Abatutsi yasigala mu mitima gy'abano. Munange Abatutsi baali bajiddwa mu nteekateeka z'okuteeka obwetwaze Ababirigi nga bali saidi bagize ku saidi ey'Abahutu ate be baali balabanga abawansi. Rwanda obutakkaanya bwayongera okubeera era kati laba bano Abahutu
batandika okwesasuza besasuliza ku Batutsi, batandika okubakijjanya. Mu 1973 Juvenal Habyarimana akwata obukulembeze atandika okukulembera Rwanda ng'obuyinza awambye buwambe. Kino nno yali ssuula ndala. Obuuli awo bannansi ba Rwanda naddala abaali mu buyinza kye baali bataagala. Juvenal Habyarimana awamba obukulembeze 73. Awo obusosoze mu mawanga Abahutu ne bakikwatamu, ne batandika okusosola nga bazza ku saidi yaabwe. Naye newankubadde obusosoze bwaliwo, naye effujjo eryakolebwanga ku Batutsi lyakendeera. Of course bombuuza abatwa basigalanga eri nga ne ku lugo lw'ente tebasembera. Jjukira be bamwenye be baali bakabejja b'eggwanga lino nga bwe twalabye.